Zero kwa Goswari. Kati eno critical analysis ene eri ku lutalo lw'e Congo, DRC, M23, United States of America, China, Israel, France, SADC. Okay? Ebintu byakyuse bitya all of a sudden. Omukulu ono yabadde agenda kuba Kagame. Amusangule ne ku mapu y'ensi yonna, Rwanda bagikwase Kanyumba Nyamwasa. Okay? Naye Trump mumumanyi ye wa ddiiru. N'akizuula nti ono akukuta nnyo n'Omuchina. Ono akukuta nnyo n'Omuchina, ate y'omu Wamputtu, Amafusa Wamputtu ye yali ayagala okukyaza Putin. America neekozesa ICC neeteekawo ebibaluwa bibakuntumye. Womulabira wonna nga baagala bamukabirewa. E South Africa, Putin naye yali mugezi obusajja abumanyi. Teyalinnyayo. Kakati omukulu ono akoze statement n'agamba America yasooka n'emwenganga ebiseera ebyo, that critical moment Ramaphosa we yali ayagala okulochinga military strike against Kagame we yatta abajaasi be. America n'esooka emutakolinga citing the exploitative, what it called the exploitative land policies. Ramaphosa ze yali aleese ensonga za Israeli ne Palestinian ngono ali ku ludda lw'Abapalestinian ng'ate Putin yamukozesa, Putin nga yeekwesemu ono Ramaphosa. Kakati Ramaphosa yabyonoonye bwe yagambye nti America is the second trading partner with South Africa, now considering China as the first trading partner with South Africa. Ekyo kyanyiza Omumerica. Ate Omumerica alina stake mu South Africa. Eri abo abaki abazungu. So, America yeya influencinze SADC okuwithdrawinga ajje abyekwatiremu direct to counter the growing influence of other powers like China, North Korea, Russia mu Congo. Because Congo eina minerals eziri so critical to the US economy and its defense systems. Okay? 50 of the minerals America's defense department is yeetaaga okubeefing up defense ya America globally oba internationally. Abiri ziri Ukraine, asatu ziri wano mu African continent and many ziri awo Congo. Okay? So kati okuva lwekiri nti America ne banywanyi baayo be babadde mabega wa M23 nga bagikozesa okurutinga minerals za Congo. America yasalawo ne European Union zifandinge Lobito Corridor tracing at Sorgini mu Angola waliwo seaports, railway lines zibagenda okukozesa okutransporting those minerals bakating up this route passage. America n'abanywanyi bayo gye babadde bakozesa mu Uganda ne Kenya ne Congo. Mu Uganda, Kenya, Rwanda. Kagame ani amutaase ekibabu kye South Africa. Elon Musk owa Tesla naye yali abadde nga yeekubana ne Kagame ako ne babba ebyobugagga cobalt bibyetaaga okukola amamotoka, batteries emmotoka n'ebyetaagisa amanda g'amasimu. Elon Musk ng'ayita mu mikwano gy'Abayisirayiri. Jjukira Elon Musk nfaafe wa Trump be baateeka akazito ku Ramaphosa aleme kuba kasajja naye nga ko kaali kawedde. Era ekyatuukiddwako ebyo bye bali obbalimbalimba nabagamba dde emyezi ng'eno emabega nti M23 baagikuba ne bagigoba newa ne Congo. Ebyo bye mubadde mulabaawo bwe bitabukidde ennyo ng'obusajja nabo bugamba Abamerika mutuliddemu olukwe. Enzo manyi njogera nabo kusi. Kaŋŋambe ya America yatulyamu olukwe olululu. Olaba Kisekedi yagamba tajja kuteesa n'abateralisti. Ne Zelensky n'agamba tajja kuteesa n'abateralisti. Kati mulabe Trump ali kukaka Zelensky ateese ne teralisti Putin. Then Trump
weyakkiriza mineral deal agreement in exchange for security n'okutraining eggye ly'e Congo yagambye Tshisekedi teekawo embeera tyoteesa n'obwo obusajja obwa M23 otunaagamba nti tubukube bukubi tujja buyisa bubi tugenda kusorting out Kagame nga tukozesa sanctions obulaba leero owulira nti Belgium ati ne Kagame akakombo kateekawo embeera mbukagobye ba diplomati ba Belgium kajjeewo enkolagana wakati waako ne Belgium. Bano abasajja beekyusa bwekyusa Tshisekedi we yabasuubiza ki mineral agreement nga gy'olaba America gy'erimu ne Saudi Arabia gyeyagala ogendamu ne Ukraine. Okay, so SADC okuwithdrawing America yebadde financing SADC all along. America yebadde egamba SADC ebeere nga yebeera protector waaki wa DRC kubeera America kenyini yagamba Tanzania ne South Africa bakuba obuyeekero obwo buveemu era we baalabanga omurasha asembedde nnyo n'omuchina ne butandika ng'omuchina ate yayagala obukozesa okulwana America kwe kulaba nga ekola buli kisoboka emalewo influence ne dominance ya China ne Russia on the African continent. So kati kyekibadde kigende mu maaso naye nga ebisinga byonna byawedde. Ambassador we South Africa mu America bamugobye 10 bamafusa ali wano yeekwata ku bisubi bambi musajja wattu naye ayinayo mineral deposits tulabe ekigenda okuddako naye nga all in all ekigende mu maaso Kagame either bagenda mukwata olaba byayingiddemu n'ono omulamuzi ono bamublackmailing Lydia Mugambe birimu ebintu bya Kagame kuba bayina emisango gye bagenda okusa egya Museveni ne Kagame fayiro gye ziri mu ICC fayiro gye ziri eza Kagame Museveni n'akabinja kaabwe mu ICC Northern Uganda Mukula Masaka Bwindi impenetrable forest ono Kagame bye yali afera mbu aba FDLR be battabo those tourists. So ekintu kyabeefuulidde bulijjo ekibasibye mu buyinza be bazungu kati we baba bataniza against them twekubireko mu ngalo. Okay, twekubireko mu ngalo ffe nga Abannayuganda era musigale nga muengaginga international community in a way that can effect regime change on our motherland. Okay, kubanga we need a vibrant diaspora community that can engage those superpower, whichever superpower you are, you Ugandans, in a way that can effect regime change in our country. Temuddamu kwekkirizanya ekintu kye Congo kye kikuba Museveni Kayiringo Museveni ne Kayiringo Kagame kyekigendo basuula. Oyo president wa Angola aina jajja order kyovula bawano Biden gye yakyaliyo. America yatadde $500 million mu kuzimba Lobito corridor ne European Union. European Union mu 1996 ye yali efundinga n'okuwagira Museveni ne Kagame balumbe Congo be babadde bakozesa kati essaawa zino bali kozesa Angola. Kyovulaba mediator ye president wa Angola. Okay, okutereza Congo. America ye yatoye order amagye ga SADC gabeere nga ga withdrawing, but anytime from now mujja balabanga babazza ngayo walaba amagye ge Kenya we gavaayo ate olwamala ne gaddayo mu East African Community Regional Force. So America considering simanyi terrorism, natural resources ziri critical to its economy no stopping China, Russia, North Korea dominance of Congolese.